Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mbaaniriza puroguramu yaffe eno obulokole kyeki eyaweebwayo management ya Salt Media buli lwa Sunday nga luno banatuseda mu studio za Salt Media okugikutuusaako. Neebaza ekisa kya Katonda, neebaza okwagala kwe, neebaza obulamu n'ekisa Mukama bw'atuwadde okubeera nga tuli balamu, okumujulira n'okumutendereza n'okumwebaza. Njagala okusiima abasumba kuva mu ggwanga lino lyonna betukyaza wano buli lwa Sunday, bava mu bitundu ebyenjawulo mu buweereza obw'enjawulo okujjagabana ekigambo kya Katonda. Puroguramu eno tugijja mu bikolo by'abatume Sula 8:30 mutusiŋŋaanira. Omukungu ono omulaawe yali Minister of Finance oba Secretary for the Finance ow'Obwakabaka obulambo obwa Ethiopia, eyajjanga olunye bulijjo okusinza mu Yerusalemu, naye kwola abaddayo omuntu kuno amukwatirwa ekisa ng'alaba ayaayaana, ayagala ajja naye si mu kutegeera ddala Katonda. Nzikiriza nti n'enkyene y'olwaleero eri omusajja n'omukazi Sunday n'ey'olwaleero teweetegese kugenda mu kyaki yonna gy'ogenda ogenda. Kabengano kabe kasinge n'omulala eyakedde ku matulutulu wavuddeyo naye nga tobitegedde bulungi. Ekyo nno Mukama kyatuwadde okunnyonnyola olw'ekisa kye ekingi, the mystery, ebyama bya Katonda okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, okutegeera essuubi ery'ekigambo kya Katonda. Yesu yajja purposely to save mankind, okulokola abantu. Weewaawo tulina ebintu byonna ebitulina okulowooza, naye Kristo Yesu yajja kulokola. Ayambala omubiri ogufaanana ogugwo n'ogwange, alokole abalina omubiri. Ensonga lwaki tulafubana tutakabana okutegeeza amazima ago, ebyama bya Katonda okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. N'enkya nene ey'olwaleero tukyazizza omusumba ajja kweyanjulira awo muddeko esalize ewala, naye nga tannajja katweyombeeke tusabe. Taata omulungi, Kabaka w'abakabaka era Mukama abakama, bw'ateesa ebigambo ebirungi Kitaffe atagwawo, Kabaka ow'emirembe, olw'ekisa kye ekingi Mukama wange Taata okeesezza obudde buno era otusobosezza okubeera abalamu. Bangi abatazuukuse, bangi abazuukuse naye nga ssaawa eno bakyali balamu, naye ffe otuwadde byonna, otuwadde obulamu, otuwadde ekisa, n'okusinga byonna okukujulira nti gwe Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Taata ndeeta abazaana bo n'abaddu bo abali ku maaso g'ensi eno, Mukama yonna gye bali, eri abakwatiddwa, eri abasibiddwa, eri abali mu makomera ag'omubiri n'ag'omwoyo, eri abali ku bitanda, eri abalwalidde mu maka gaabwe. Taata saba ekisa kyo ekyenjawulo Mukama wange Katonda Kitaffe nga tugaba n'ekigambo ky'okusanda eno ey'olwaleero. Ogwola omukono gwo ogw'amaanyi ogutayampadde, gw'ogamba nti laba omukono gwe teguyimpadde, n'okutu kwe tekuggadde, n'okula ne kutawulira. Kwata ku basajja n'abakazi, kyusa obulamu bwaffe, bawonye, basuuse, bagaggawaze mu kigambo n'embikwatikako. Kabaka w'abakabaka naffe tutakukana wansi w'ekigambo kyo. Taata sinze neggobola bisibwa erinnya lyo libulenzebwe mu Kristo Yesu Mukama waffe omwana wa Katonda omulamu. Amen oba amina. Amen. Amusumba Paul tukwaniriza. Nzikiriza ddala nti olina obujulizi obukyusa abasajja n'abakazi. Olunaku olumu nali mu garagi n'ensinkana omuvubuka yali makanika yali awuliddeko obujulizi bwo, naga nti obujulizi obwo bwamukyusa. Yali alowooza nti wakabi nnyo naye teyakutunulira butunulizi n'atya, naga nti oba nga oyalokoka nti lwaki sirokoka. Kale nno obujulizi obwo buyamba, tebumala biseera, naye omuntu okutegeera nti Katonda asobola okukyusa omuntu. Nalina ekkanisa mu kkomera Luzira Upper Prison, naye nga mbeerayo nnyo ng'osiŋŋaana omuntu gwe baatwala mu kkomera ate ne bagamba nti ali ku kibonerezo ate mu kkomera yabbiddemu naye nga ate musibe. Kale waliwo ebintu ebitasobola kukyusa ne mu kkomera nabbiramu. Omuntu agenda mu kkomera nga bamusibidde ku bankoko oba mbuzi,
avaayo ng'amenya banka kubanga eri bamusekera musera nti embuzi enteko enkoko obukoko nekusibya kale oli fala n'alyoka avayo ng'ajjudde bamutraining agenda kuvaayo ate nga ayimira mu luguudo naga nti maama byonna byolina bijje mu nsawo nga sinabikwatamu nobijjamu gwe wenyini nga gweoyagadde naye n'olwekyo kristo yesu wajja akyusa obulamu bwaffe atabadde na ssuubi afuna essuubi atabadde na bulamu afuna obulamu kubanga salvation is a life changer obulokole bukyusa obulamu bwonna bwonna ne bukuzza engulu n'otandika okutegeera n'otandika okumanya ate n'okkakkana omuvubuka ono makanika bwe yali nga ambuli yagamba nti yakulaba nakkiriza nti Katonda asobola okukyusa abantu. Amiina. Katukwaniriza kulwa on behalf of Sot Media n'abatulaba bonna nsaba babuuzeeko. Njagala otwala omukisa guno okwebaza Mukama kulwa Musumba Kayizi engeri sebo gy'otukwasaganyaamu n'otubeeta ku purogulaamu eno twebaza Katonda kulwobuweereza buno kama butuweera omukisa. Nze no bitwa Musumba Paulo ndi musajja nzaro ya Full Gospel Church nebaza Katonda ku lwekyo Musumba nga ye Musumba Paul Kinantama ndowooza ye president wa Full Gospel Church of Uganda nebaza Katonda lwa purogulaamu eno nebaza Mukama olw'obujulizi bwe tuwa obugezaako okuyamba abalala nti omuntu kizibu nnyo omuntu okwekyusa oba okukyuka antiro ng'asindikiddwa omuntu. For example nti omusajja ono omulaawe yasindikirwa omuntu eyajja yajja n'enkyukakyuka eri omusajja ono omulaawe kati abamu ku Katonda atuleeta ku mpewo ng'atusindise ku lw'omuntu ono atolaba olunaku lwaleero lwa Sande ng'obadde tosuubira mawulire gano obadde tosuubira tolina kyosuubira naye Katonda bulijjo abaako nekyasuubira ku lw'obulamu bw'omuntu omu kati era Mukama kuba alina kyasuubira asindikayo omuntu ayogere ebigambo bino eri omuntu oyo. Nze neebaza Katonda nti okulokoka kwange ekyamazima nange nkutya kubanga nze Musumba Kayizi natambulanga kibegabega kino kiri waggulu kino nga kiri wansi nga ndina lugabire ennene nga yansala dda n'egyo emirundi lundi naye nga n'obulumisi buwulira nga ate wano sisiba zipu ng'ekifuba kibeere waggulu bwekiti nga nina omusipi wano guliko omutwe gw'omusota nga njala buli omwaka kasi nti ndi omu ku bazira ku babanda. Naye neebaza Katonda nti enjiri ye nebuulirwa mwonna ye yatukolamu omulimo era kakati nze ayogera naawe aweereddwa omukisa okwogerako nawe mu kaseera kano nsiima busiimi okukola kwa Kristo mu bulamu bwa bulijjo. Ekyokubiri nti Kristo akozesa abantu okukyusa abalala. Kati bw'obanga oli ku TV amacagale mu nnyumba yo mu sitting room yo ng'otudde Katonda akozesa abalala okukyusa abalala era buno obujulizi bwe tukuwa Mukama ayagadde gwe gwoba obuwulira okkirize nti Katonda gy'ali n'okola akyakola ki akyakoma ku mitima gy'abantu akyakyusa abantu. Nze omusajja yambuulira enjiri Musumba Kayizi nakugamba twamugoba nga twagala tumukwate tumukube tumutte n'okumutta naye omwoyo omutukuvu n'amuyamba gwe twali tetumanyi nti bamuyita mwoyo omutukuvu naye katubitegeera kati nti Katonda yali naye okumutaasa ffe omukuba kubanga atubuulira enjiri naye nga yatugamba nti teri muntu agenda mu ggulu nga talina passport. N'atugamba nti nga bw'olaba omuntu watagenda mu Amerika ne mu ggulu bw'atyo tasobola agenda nga talina passport. N'agamba nti passport ye Kristo. Awo dayimoni ezaatulimu ne zikyankalanya kubanga ayogedde ku linnya lya Yesu ne tumugoba omusajja katono naye yatulema okukwata Katonda yataasa omusajja. Sisuubira nti singa yatugwako kuba ffe twasula nga awali soplate awali soplate tewaliwo soplate n'aga amayumba agali awo n'agamukwano tegaaliwo kati fe abaali balandoodi baawo nga tuli awo nze nina enviiri z'abalasita nakyamaze nambobinga ndineko tetunaaba nga tuli mu bulamu bwaffe bayidawe nga tuli okubba kukola biki sapato kitwala akaso tukatwala fooko tugitwala sefuliya tugitwala n'akaveera kali mu pupu nga nako tukatwala n'ensawo zalingamu obulambo obuto nga bwogera buti n'akalambo kansawo ogenda ogera nga akalambo tukatutte. So obulamu bwali buzibu nnyo bwe bulamu bwe twalina naye ffe tussa ekitiibwa mu njiri ebuulirwa kubanga okuyita mu njiri yenze gwolaba ku TV okuyita mu njiri ebuulirwa abasajja boolaba ku street boolaba amalwaliro n'olowooza nti balina kibakola tibalina kibagasa waliwo omuntu aga nti ye ababulizi b'enjiri tibalina mulimu gya kukola bagirina kati ffe balina obujuzi obulaga nti ababulizi b'enjiri bali ku street
abali malwaliro abali everywhere ejo balina omulimu gwe bakola kubanga sulunjiri yabuulirwa nze yenfudde okuba change olwaliro era nebaza Katonda olw'enjiri yabuulirwa n'ababulizi b'enjiri tuba empowering nga tubazzaamu amaanyi mu ngero gye buulira buli woofuna chance okubaako ekigambo ky'ofulumya eri abakwetoolodde kyefulumye kubanga mu bo wali wajja okukyuka afune obulamu bulyawo nze bwe nafuna mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama waffe omuli yeebazibwe. Njagala okwebaza Katonda olw'ekisa kino Mukama kyatuwadde ekyene y'olwaleero okuwulira ebigambo eby'essuubi ng'ebyo. Oyinza okubeera eyo ng'olowooza nti omwana wo oba gwe wennyini nti wayita ku kisa, tonnayita ku kisa kya Katonda. Bw'ogulawo omutima gwo Kristo Yesu ayingira n'akufuula ekitonde ekijja. Katonda eyakyusa obulamu bwange, Katonda eyakyusa obulamu bw'abasajja n'abakazi, eyakyusa obulamu bwa Paul, yali nti alina ekifuba akikulagamu bulazi gwe wennyini n'odduka nga tayogedde kigambo. Kyolwaleero atudde ng'abuulira Kristo Yesu omulamu, akyusizza bangi, ayambye abantu bangi okutegeera nti Kristo Yesu bw'ogula omutima gwo n'omwaniza kubanga agamba ku Bikkulirwa 3:2 nti laba ndi ku luggi lw'omutima gwo nkonkona eddoboozi yange n'ogulawo n'ayingira. Lowooza the creator of universe, omutonzi w'eggulu n'ensi, nti obediently alindirira gwe omugulirewo. Kubanga okulokoka kisa kya Katonda, kwagala kwa Katonda. Twali bafu, twali tetutegeera, twali bakuzikirira, naye kisa kino bwe kyajja nga bwagamba mu Efeso 2:7 nti twalokoka lwa kisa. Kisa is by grace of God. Kisa kya Katonda. Katonda atwagala nga tuli bafu, nga tetutegeera, nga tetumanyi, nga tulowooza nti tumanyi naye tetumanyi, tusobola naye tetusobola, tuli banguzi naye nga tulemererwa. Katonda nassa ekisa ekyo okuyita mu Kristo Yesu, n'azaalibwa mu mubiri gwe, n'azaalibwa mu mbeera eyo enyoomebwa, asobole okusisinkana abantu abasajja n'abakazi abanyoomebwa, akke wansi. Kati obulamu obwo bw'okkiriza Kristo Yesu, olaba omusajja ono omuva puroguramu eno mu Lukalala Lw'Abatume essuula ey'omunaana, olaba omusajja ono yeetoowaza, yali mukulu. Katusoma olwabirimuomwena nti Omwoyo n'agamba Filipo nti sembera wegatte n'eggaali eryo. N'adduka na Filipo n'amuwulira ng'asoma nnabbi Isaaya, n'agamba nti obitegedde by'osoma? N'agamba nti nnyinza ntya wabula nga waliwo andagirira. Ne yeegayirira Filipo alinnye atuule naye. Kanyumireko awo agambye ne yeegayirira. Ono yeegayirira mukungu, ono yeegayirira mugagga, ono yeegayirira alina obukuumi, ne gwe yeegayirira abadde addusa bigere, atuuyanye, abunye enfuufu n'omusenyu kubanga nsi ya ddungu, naye alina ekyenjawulo kubanga omuntu ono omukungu ono yali ku gaali, si kagaali naye amagaali gano amanene olwaleero gayita empenkoni ezo open roof ezo, naye nga byasoma tabitegeera. Naye waliwo omuntu alina obuvumu okumubuuza byasoma, yo yalina omuzingo gwa nnabbi Isaaya era gwasoma, amubuuza ali bweru wa kigaali, addusa bigere, naye Omwoyo wa Katonda, Omwoyo omutukuvu amusindisa eri omusajja ono avudde mu yeekaalu, nga ne mu yeekaalu gy'avudde tebamutegeezezza kino kimusumbuwa, kimuteganya, takimanyi, tebakonye ku Yesu, ababulidde byonna bye baagala, naye Yesu Kristo bamukona, era buli amwogerako ateekwa okukwatibwa n'okuvunaanibwa kubanga abayingirira. Naye omusajja ono Filipo, omubuulizi w'enjiri ey'oku nguudo,
omuyizi w'enjiri ey'omu malwaliro, omuyizi w'enjiri ey'omu butale alina obuvumu. Awo omusajja ono omukungu yeetaaga okutegeera ng'agenda omutegeeza ne gy'ava taliyo. Agenda omutegeeza ayambadde rafure, ayambadde ng'omuntu owa bulijjo, talina kantu konna kujjako a commanding word, ekigambo eky'obuyinza kyaga nti by'osomawo bitegeera. Bayibuli egamba nti omusajja ono ne yeetoowaza n'agamba nnyinza nti okugjako nga wali wandagirira. Amulagirira tabadde eri, tafaanana nga bali gy'ava, tayambadde ngabo, tayogera nga bali, keegombebwa ku ngulu, talina kyegombebwa, atuyanye ajjudde enfuufu naye alina ekigambo eky'essuubi, kubanga kino kyabuuza alabika akitegeerera akimanyi. N'olwekyo nkyeno ey'olwaliwo nga tugaba n'ekigambo kya Katonda. Omusajja ono kyewuunyisa ne yeetoowaliza abali ekigambo kya Katonda ng'akkiriza nti ono adduka emisinde, atuuyana, ajjudde omusenyu, alina ekyenjawulo. Ekyeno yabutuuza n'ekyenjawulo ky'ekigambo kya Katonda ky'essuubi erirokola, erireeta obulamu. Kristo yajja kutuwa bulamu. Okuzaalibwa kwe kwa ssuubi, okuweereza kwe kwa ssuubi, n'okufa kwe kwa ssuubi, n'okuzuukira kwe essuubi lye tulina nti tujulira. Omusajja yakka emagombe ate n'avaayo nga muwanguzi. N'olwekyo nkyeno ey'olwaleero nga tugaba n'ekigambo kya Katonda kiriza nti waliwo essuubi, waliwo obulamu obujja bwe yaneeza Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Bayibuli egamba n'amwegayirira atuule naye, era aga nti mu kifo awawandiikibwa olwa 32 mu kifo awawandiikibwa we yali asoma wagamba nti yatwalibwa okuttibwa ng'endiga, era ng'omwana gw'endiga mu maaso g'omusazi w'ebyoya bwe gusirika. Bwe kityo teyasamya kamwa ke, mu kwetoowaza kwe omusango gwe gwaggyibwawo. Ekika kye ani alikinnyonnyola? Kubanga obulamu bwe buggyibwa mu nsi. Omulaawe n'addamu Firipo n'agamba nti nkwegayiridde. Nabbi yayogera ku ani ebigambo bino? Bibye yekka oba bya muntu mulala? Firipo n'asamya akamwa ke n'asookera ku kyawandiikibwa kino n'amubuulira Yesu. Firipo avudde gy'ava. Yes. Purposely ekigendererwa kubuulira musajja ono bulokozi, kubuulira musajja ono ssuubi lya Katonda, kubuulira kwagala kwa Katonda. Omusajja ono yali takutegedde, yajjanga lunye. Babule gamba yajjanga olunye okusinza mu Yerusaalemu. Yali mpisa ye. Ava mu ggwanga ddala nejazze, alina waakoma. Si buli omuntu ayingira muno munnaggwanga. Bannaggwanga balina bwe baakomanga, naye nga bawulira ebigambo eri ebibuulirwa. Baamusangamu ekitiibwa kubanga yali mukungu wa Bwakabaka. Kabaka Kasinga yajjanga n'ebirabo era nazzaayo n'ebirabo, naye ng'ebyo byonna tebikyusa bulamu. Oyinza okuba nga okoze bingi eri abantu abakoze ebingi, abalafuubanya, abatakabanye, n'ozimba n'ebizimbe, ng'ebizimbe bya kuŋŋaanira ebyokuŋŋaana, naye nga tebigenda kuyamba. Weetaaga ekisa kya Katonda, weetaaga okutegeera amazima, kubanga amazima ge gatufuula abaddembe, ate nitubeera baddembe ddala. Pawulo yongereza. Wow. Kati musomba kaize okusinza ku statement gy'okozaawo, waliwo ebigambo byogedde n'endabira ddala nga waliwo Katonda, nti Katonda waba alina kyayagala okuyisaawo, ng'alina kyayagala okukola, akola kyonna ntiiro ng'afunye kyayagala. Kati bwe yatunira omusajja ono omulaawe, ebbanga lyamala nga alina kyanoonya munda. Mayi ebiseera ebisinga tulina bye twagala munda mu ffe, newakwate tuba tetuneezuula, naye Katonda aba atuzudde. Kati omusajja ono asoma wuli alina kyayagala naye naye takitegeera wanaakijja. Kati Katonda atunulira omuntu alina okuyaayana okwo n'asindika mesenja. Omusajja ono Firipo ajja adduka nga Katonda amusindise
lwaki mukama amusindika alabye okuyana kw'omusajja ono. Waliwo abantu abalina okuyayana mu mayumba gaabwe naye ngaekyokola tebakimanyi, baagala okulokoka bawulira enjiri naye tebalina n'ekkanisa tebamanyi bwe ziri. Naye twebaza Katonda nti kumakya bwe gati Katonda akutumidde Filipo, nga Filipo ye musumba kayizi nange mutabanyi bwe, okwogera ebigambo bino gy'oli nti okuyayana kw'olina munda gwe n'omuliro ogwo gw'owulira, bino bye bigambo by'obadde olinza okuwulira, ebigambo ebikwatagana ku mukama waffe Yesu Kristo Omunazaresi eyafa mu bafu n'azuukira mu bafu, leero nga si mufu nga mulamu. Weetaaga kukkiriza musajja ono gwe bayita mukama waffe. Nze bwe namala omukkiriza musumba kayizi nafuna emirembe, nafuna obulamu bwe nali sirina. Nze olunaku olwasooka okujja mu kyaki okwatula Yesu, najja mbobinga bobinzibwe nti bonna bali mu kyaki nibagamba tukyaliddwaki kino naye nga naye tuna gyentuna obutunuzibwe nti bonna nibanyweza obusawo, abakazi nibanyweza obusawo. Musuma n'agamba teeka emikono waggulu naye nga mbogambye ota nengira bwe nti ebikondi bwe nti. Musuma n'agamba tolwana, nayita ba Asha mujje munyambeko. Naye wakati nga omubiri guno guzimba ate munda munze nina kye nali njagala. Wakati ng'ozimbye apartment, ozimbye mansion, olina byonna Katonda abikuwadde, naye munda mugo waliwo ky'omisinga, waliwo kye weetaaga, nga kye weetaaga kye tuzza okugamba. Weetaaga okwatula Kristo, weetaaga okussa ekimu n'omusajja ono. Tewali kigenda kyusa mulamu bo nga kiri waggulu wa erinnya ly'omusajja gwe tugamba gwe bayita Jesus, oba okitegeera. Naye we namala okwatula Yesu, musumba nawulira nga nfunye obulamu bwe nali sisuubira. Kati omusumba wange nti genda otuule ali ku foomu. Abaali batudde ku foomu, omukazi omu n'agamba nti woo mulowooza gulokosa ogwo ng'era embobinga gye mbobinga era naggwamu amaanyi saatula ku foomu naye nga nali ntuula wansi, nentuula wansi kuba bonna nali nababbadde abaali mu kyaki nga twabasalasadde ensawo. LC emanyi etuyiga lwayo, poliisi etuyiga lwayo, abantu bennyini batuyiga lwabwe, nga bonna bayiga omuntu baatuttanga era babatanga abaana. Kati nze mpona buwunyi lwa kiseera Katonda yamanyi ebibye, naye njala bagamba nti bwe nayatula erinnya ly'omusajja ono nafuna obulamu bwe nali sisubira kufuna. Era okuva ne ku lunaku olwo saddamu kugwa, nze bwe nayatula Yesu saagwa. Up to now I'm born again. So neebaza Katonda olw'enjiri ebuulirwa. Oyinza obutasobola kwebuulira njiri, bayirawo omuntu alinga kufulu nti bw'omala ogiggala teyinza kweggula. Ebeera mu prayer ngega nti oba walirabikawo wanzigula. Kati n'olwaleero Mukama atuyambye nti obanga oli ku level ya kufulu, kati ekisumuzo kizze yeffe. Obudde bwe buno yatule kusisookirize Mukama waffe. Okoze bingi, Mukama akuwa omukisa, ozimbye amayumba ogabidde abantu, obawadde ssente, mu balwaliro balabiridde, okoze bingi, naye obulako ekintu kye twogera ku kyo ky'okwatula Kristo, okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Nze bwe namala okwatula Yesu nafuna obulamu, famire yange bwe yali tesobola kumpa, nafuna obulamu, mikwano gyange bwe baali tebasobola kumpa, nafuna obulamu ekika mwe nava nga tekyali tesobola kubumpa. Obulamu bwe nafuna kati nze nsobola obutegeera mbwenyumirizaamu kubanga buli mu nze bw'oyatula Kristo tosobola kusigala kyekimu. Omusajja ono omulaawe ng'era musumba kayizi bw'asomye bamusomera ebigambo babivunula, oyinza obutabivunula nga tobisobola ng'era Mukama asindika bikuvunulira nti ekirowoozo ekyokwatula Kristo ky'owulira kyakwatula Kristo omwatulire ddala abeere mulokozi wa bulamu bwo. Omusajja ono bw'amala otegeera amazima bwe bali bayita wali amazzi n'agamba Filipo, ate kati ninda ki ku mazima genkoze eki gentegeddeko ngambye mbatiza n'okumbatiza. Weetaaga okubatizibwa, weetaaga okukkiriza Kristo, weetaaga okukkiriza bino birobyo kuno mulembe gwo olunaku luno lulwo Katonda asindisa ekigambo kino nga kikyo mukazi gwe musajja. Tetwogera ku bugagga bwo, tetwogera ku apartment zo, tetwogera ku mansion zo, twogera ku muntu oyo w'omunda alina kyalaakinga, alina kyayagala, alina kyanoonya kyekino kyetwogerako. Weetaaga kwatula Kristo nga ye Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaresi. Tefe abaali ababbi, abaali tebaagalibwa, leero LC nyumya nayo, naye luli poliisi enyuma musumba kiki ekitambula puroguramu kyesigenda nenyumya ne poliisi, naye luli nze nyumye ne poliisi, nze nyumye ne LC, nze tetwalinga twatuuka ku level nga tulinga gantuntu agasolo agamenkemenke nga buli we guyita bagamba gugu bati naawe ndi musajja naawe ondaba ndi musajja, naye okuba obusajja bwengezaako okulaga mbulirwa Jesus. Naawe bw'oyatula Yesu togenda sigala kyekimu, spiritually and physically ogenda kukyusibwa era ojja kufuuka bujulizi obulamu. Kaffe tuli bujulizi obulamu, kasookere tukkiriza Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwaffe mu linnya lya Yesu. Tuula obujulizi oba omusumba Paul
Katonda gwe yakyusiza obulamu n'afuuka ekitonde ekijja. Olwaleero asumba ekkanisa, ayambye abantu, bujulizi obulamu ne mu famire eyo yennyini. Kugamba otugendera mu kuwummula abadde agati oyinza okubeera ng'olina byonna, olina apartments, olina biki. Ebyo byennyini tebina kye biyinza kukolako, tebikisobola kyususa bulamu bwo okuggyako nga okakkanya n'oyaniriza Kristo Yesu omwana watono omulamu. Mu Bayibuli wano wetugendako mu maaso awo katono ekola tumesuula kumusingalamu omusajja ono yali akoze bingi naye yali munnaggwanga naye nga ye mufuzi. Yali akoze bingi naye ebyo bye yali akoze ate ng'abikola mu kukkiriza gyali akkiririzaamu mu ggwanga lye yali afuga. Tebakyusa bulamu bwe okuggyako nga ate atumiddwa ekigambo kyakyusa obulamu bwo. Ngamba kkiriza nnyo. Abantu bagenda ne bagamba nsabira mu lutikko, nsabira wano na wano. Ngamba ne gundi amanyi yambatiza biki ebyo byonna bisanyusa naye ate tebikyusa bulamu. Omusajja ono Bayibuli egamba nti waaliwo omuntu mu Kaisaaliya erinnya lye Koloneriyo, omwami ow'ekitongole ekyayitibwanga Ekitaliyano, omwegendereza, atya Katonda awamu n'ennyumba ye yenna, eyagabanga ebintu ebingi mu bantu, n'asabanga Katonda ennaku zonna. Oyo n'alaba mukolesebwa mu lwatu nga mu ssaawa ey'omwenda ey'emisana nga malayika wa Katonda ng'amuyingirira, n'amugamba nti Koloneriyo, n'amwekaliriza amaaso n'atya, n'agamba kiki mukama wange? N'amugamba nti okusabako n'okugabako birinnye olw'okujjukiza maaso ga Katonda. Owulira statement eyo? Yes. Okusabako n'okugabako birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda. In other words, nti bino byonna byakola bijjukiza nti waliwo omuntu omwonoonyi yeetaaga ekisa kya Katonda. Kubanga byonna bye yali akola byali mu layini mu kutegeera okuba omuntu okwa bulijjo nga bw'aba mu layini ey'abanoonya Katonda gwenyini omujja nga Katonda bamuzudde dda wano. Naye ng'eri Katonda bujjukiza afuba so si mu kutegeera Katonda kubanga asaba Katonda n'ennyumba ye yonna, agaba, aziika, ataasa, ajuna, ayamba, byonna nga mu kutegeera okwa bulijjo birungi. Yes. Naye ng'eri Katonda byonna bijjukiza nti omusajja ono anoonya ekisa kya Katonda, anoonya okwagala kwa Katonda, alina muweera, alina mutumira Peetero mubuulizi wa njiri. Yes. Abuulira Kristo Yesu yafa n'azuukira. Ono gyenna byakolera eyo Yesu Kristo tebamwogerako era tebamwagala era tebamukkiririzaamu. Kakati njagala tulaba n'atubuuliza enkyene olwaleero olabe osobola okwegeraageranya n'omusajja ono Koloneriyo. Bayibuli egamba nti yalafubananga, yategananga, n'akola byonna, omwegendereza, atya Katonda awamu n'ennyumba ye yonna, eyagabanga ebintu ebingi mu bantu, n'asabanga Katonda ennaku zonna. Ebyo byonna serimere bwekomaawo ogavuga muti gwe teweetaaga ate nakubeera kutyo gwe wayingidde eddegulu mu butuufu okusinziira ku bimwogerwako. Byakola byakwegendereza, atya Katonda n'abe mu nnyumba ye yonna naye eri Katonda byonna byakola bujjukiza nti waliwo omwonoonyi yeetaaga ekisa kya Katonda, era y'ensonga lwaki Katonda amugamba atume bamuleetere omubuulizi w'enjiri. Agenda kumubuulira bulokozi, agenda kumubuulira kisa kya Katonda, kwagala kwa Katonda. Tubuulira ebigambo bino lwa kisa kya Katonda Mukama kyatuwadde okugaba n'essuubi eddamu erya Katonda Kristo Yesu omwana atono omulamu, nti obulokozi kyama
era ensonga lwaki gwe mutwe gwa program tobulokole kiki obutegeera otya omuntu eyali mu ddwaliro ng'enjiri yakusanga mu ddwaliro omuntu yali mu kkomera nga yakusanga mu kkomera yakusanga mu kkomera buli muntu eyali waali oyinza ogiyita ekisa omukono gwa Katonda okukyalirwa okuyambibwa okuddibwamu kugamba nga embeera Kristo Yesu bwe yakusiŋŋaana gwe ogambe nti mwagoba ne ku mubulizi w'enjiri afe twamugoba yabasiŋŋaana awo yes ye yajja n'abasiŋŋaana ye yajja n'atusiŋŋaana kakale wali bagamba nti lwaki batuleekaanira fe tetulina gye tusabira gy'osabira oyinza okuba nga nnungi bambi weebale nnyo okubeera ne gy'osabira balungi nnyo naye bino ebigambo eby'obulamu biyinza obutabaayo biyinza obutabaayo kubanga ono omusajja ono Koloneriyo gye yali yonna tiyaliyo bigambo bino bya bulokozi y'ensonga lwaki alagirwa okutuma baleete ayite omusajja abuulira enjiri erokola ewonya ekyusa obulamu era ey'enjawulo kweyo gy'azaawulira ebintu ebigambo yali abiwulira naye ng'ebigambo byawulira tebirimu bulokozi okuyana kwa Katonda Bayibuli egamba nti ayagala abantu bonna okumanya amazima n'okulokoka ekyaleeta Kristo Yesu kulokola Bayibuli egamba mu Matayo 1:21 tenalizaala mwana wa bulenzi naawe oli mutuma erinnya lye Yesu kubanga yalirokola abantu mu bibi byabwe byonna yajja kulokola bulamu yajja kukyusa bulamu enkyene olwabo tugaba n'ekigambo kya Katonda tukuwa essuubi tukulaga essuubi eriri mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu eyayambala omubiri alokole abalina omubiri eyeetoowaza n'atambulira ku maaso g'ensiina omuli enjala omuli empewo omuli enkuba omuli byonna biyitemu ebyo ebintu byonna bye tuyitamu olwaleero n'awaayirizibwa n'anyoomebwa n'avumibwa ng'ekimulese papasi save you and me kulokola gwe nange tufuuke abaana ba Katonda si bantu ba Katonda kati ffe tuli baana ba Katonda yes akujja okubeera mu bantu ba Katonda ntufuuka abaana ba Katonda amina netambula mu ssuubi ne mu maanya ag'obuyinza bw'eggulu enkyene olwaleero bw'owulira ebigambo bino eby'essuubi njagala olowooze nnyo njagala olabe ekisa kya Katonda nti omwoyo omutukuvu nga bw'atuma Filipo malayika wa Katonda nga bw'ajja eri Koloneriyo naffe Mukama enkyene olwaleero bw'atumye okuyingira mu nnyumba yo okukonkonaawo oguddewo otulaba era otuwulira ate wulirawo ddala Kristo Yesu omwana Katonda omulamu ayingire ofuuke ekitundu ekijja amina ate musumba okwongereza kw'ekiwalo kyenyongedde okubikkulirwa nti omusajja omulaawe atumirwa omuntu kati ate wetugatako omusajja ono ate bw'ova okwogerako Koloneriyo ate era naye atumirwa ate bw'otuna omusajja omulaawe yali myaka 45 tegeeza emyaka gyonna yali nga asaba agenda mu ekereziya ng'akula byonna okitegedde naye era mu myaka egyo mwalimu olunaku olw'enjawulo mu myaka gye yali amaze kati bw'otunako n'oli Koloneriyo naye ali mu myaka gye gimu 56 ontegeera Bayibuli nti akoze bulungi agaba akola byonna atya Katonda naye waaliwo olunaku lwe yali yeetaaga mu bulamu bwe olusinga mu nnaku ze yali amaze mu bulamu kati luba lunaku for example tudde lunaku lwo gwatudde mu nyumba n'abaana bo oliawo ne bbaawo oliawo ne mukyalawo oliawo ne famire oliawo ne baganda bo n'olunaku lwammwe Katonda akutumidde ebigambo bino ng'akozesa ffe lwoli yakozesa Filipo lwoli n'akozesa Peetero leero akozesa musumba Kayizi nange musumba Po okwogera ebigambo bino eri obulamu bwo buno bwe budde bwo obutuufu okukkiriza Kristo abeere mulokozi w'obulamu bwo buno bwe budde bwo okuva mu life enkadde naawe otandika obulamu bubyo ne Kristo buno bwe budde okuva mu kikadde
ate omanye eddiini ya jjajja wange ne jjajja omanyi nze nalinamu endowooza eyo eddiini ya jjajja wange ne jjajja siyinja zivamu naye omuntu omu yambuuza eddiini eyo ogambye otya ya jjajjawo ne jjajja ne jjajja kale nagenda okubinyonyola nga ekyamasanzi bikwatagana nenzikiriza nti neetaagawo ekintu ekipya mu bulamu bwange okitegeera so ebigambo bino bye tubagamba mikwano gyaffe si bya bubi tetuli wano okusaba doolayo oba pawundiyo oba sente zo oba nnyumba yo no tetunayogera ku property zo naye twogera ku muntu w'omunda ffe gwe toderinga naye ye yeetaaga obulamu buno obutagwawo ye yeetaaga ennya ly'omusajja ono omusajja ono nkusabidde omuzuule bazuula muzuule bawulira muwulire nga ayogerwako bw'omuwulira byakoze kati nga okubeera na wano ku mpewo tuli olwalinnya lya musajja oyo emizimu gyali gyatufula bakazi bajo emisambwa lubaale n'ebika n'ebirala naye kati wetwogerera tuli baddembe ayamu freeman lwaki kwatula linnya lya musajja ate musumba kayizi waliwo abantu abakoze ebintu ebyenjawulo naye nga lazima tebalina naddembe n'akatono nga basibe baliko empewo baliko emizimu baliko ebyokerwa baliko ebikolimu baliko biki ng'ekyamazima naawe okimanyi toli bulungi naye olwaleero gulawo omutima gwo omusajja ono gwe twogera ku bayita Jesus ayingire mu bulamu togenda sigadde semu ojja asimulwa mu nsi y'omwoyo osimulwa mu nsi y'omubiri ate nawobera ekyakulabirako era ofuuka obujulizi obulamu eri abalala mu mulembe gwo oba oliawo n'emirembe gigenda okuddako kkiriza leero ogula olugiro si lwa bubi si lwa mpaka si lwa buwaze naye olw'amazima gano gowulira nga tugabana naawe omusajja ono Filipo ge yagabana n'omusajja omulaawe n'agategeera bwe yamala okugategeera yagamba ate ninda kingategedde n'akyamuka n'asanyuka ate era gonna erimusanyukirako so even naawe tugamba naawe olwaleero weetaaga okumanya amaanyi agali mu kigambo ky'enjiri okumanya amaanyi gano agakyusa abalala enjiri maanyi agakyusa abantu enjiri maanyi agajja abantu mu bunnya obuwanvu nga toyinza kwejjayo nze naye sobola kwejja mu bubbi naye siyinza kwejja mu buyaaye naye siyinza musumba nga tubba n'ebintu ebitafooko ebijiiko engato zimulese ku miryango awo nga tuzitwala engoye kuwaya ku binaabiro ng'ate ne gye tubitunda tumanyiyo okitegeera naye kati olwaleero mu wino ne tusala ensawo musumba kayizi nagamba nze negatta ku kikosi ekisala ensawo mu wino natandika osala ensawo mu wino nabuno obugalo obubiri buno netuva ku level y'empale netugenda ku level y'ekkooti netuva ku level ya kooti netugenda ku level zonna netuba nga tusala ensawo ne bw'oyambala kooti nze jjamu ssente naye olwaleero nti erinnya ly'omusajja eryogerwako mu matuugo lye lyanziriza obulamu n'okutegeera kati manyi nti okubba kibi okusala ensawo kibi manyi nti obulogo kibi manyi nti ebintu bino kibi kati nsobola okwawula ekibi n'ekirungi naye amaanyi ago ngafuna oluvannyuma lw'okwatula Kristo nga ye Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nkwagaliza obulamu obutagwawo kwagaliza okukkiriza Kristo akole mu bulamu this is your day kitegeeza n'olunaku lwo okukkiriza Kristo okubeera omulokozi w'obulamu mukazi gwe maama wange taata jjajja senga bafriend kwesi olunaku lwaleero okkirize Kristo omwatule abeere obulamu bw'omugwe obutagwawo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe ebigambo bino ebyobulamu ebyesuubi tolina woyinza bifuna obijja mu basajja n'abakazi abayise mu bulamu obwo bino omusumba Paulo obujulizi bw'atuwa yabulimu olwaleero omulaba nga musajja wa kitiibwa alina essuubi akulaga gwali eyo alina abaana abulidde mu mbeera efaana bwetyo njagala weezuule njagala okkirize njagala otegeere kyekigambo kya Katonda kisobola okukyusiza ddala kugambye obeera mu kkomera kugenda nalina obuweereza mu kkomera naye ng'ate omuntu era bwe baasiba mu kkomera ate neeyo mu kkomera abbirayo bamusiba ne mu kkomera kyabba kakali bamusibira kubba naye nga tewali kisobola kutuusa bulamu naye Kristo Yesu bw'ayingira mu bulamu bwo ofuuka ekitonde ekijja ebikadde biggwaawo ate alina ssuubi obeera n'essuubi ate alina bulamu obeera n'obulamu omuntu abeerayo nga bw'aba tanywedde mwenge tafuna maanyi taliiwo bw'aba tanywedde enjaga awulira nti awulira luyongoyongo naye bw'okkiriza Kristo Yesu ofuna obulamu obwo bwa Katonda real life obulamu obutuukiridde obulamu obw'essuubi obulamu obw'obuwanguzi tuli wano okujulira Kristo Yesu yatufuula
ab'enjawulo si mu malala naye mu kumutegera ne mu kumumanya. Omusajja ono Koloneriyo Bayibuli egambye nti yali mwegendereza ng'atya Katonda ng'agaba ebintu ebingi mu bantu. Teyali Muyudaaya naye laba obulungi bwe yalina eri Abayudaaya. Yajja bamusindikanga mufuzi n'ajja akkiriza Katonda waabwe n'atandika okukola ebirungi. Naye ebirungi ebyo tebyamufuula akkiriziddwa mu maaso ga Katonda. Byonna ebirungi byonna byakolanga byajjukizanga bujjukiza ti alina ekibulako. Byonna bikoze naye alina ekibulako. Ekibulako kwe kwaniriza Kristo Yesu mu bulamu bwe afuuke omwana wa Katonda nga takyali muntu wa Katonda ng'afuuse omwana wa Katonda. Okkiriza Kristo Yesu n'omwaniriza mu bulamu bwo enkyene ey'olwaleero ofuna ekirabo kya bwereere kya buwa. Ofuuka omwana wa Katonda. Obeera wamu musika ne Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Akuzza obujja atabadde na ssuubi ofuna essuubi. Oyinza okubeera ng'oli eyo nga weerabanga atuukiridde nga weerabanga alina byonna. Omulala ngamba nze nkyali muvubuka sinnayenda sinnabba kati ate ndokokera ddiri. Tulina ekibi ekisikire ekyadamu nga kukivaamu olina kukwaniriza Kristo. Sobola kuba nti oba obbye, sobola kuba nti oba osse, sobola kuba nti oba oyenze, sobola kuba nti oba olwana, sobola kuba nti oba otamiira. Ndabye abasajja n'abakazi Mukama be yalokola nga bya myaka 12. Mwana gani nakiriza Kristo makyazizza wano naga nakiriza Kristo Yesu nga nina emyaka 14 13. N'olwaleero akyalokoka kugamba bwe tukkiriza Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu omwesigisa n'obulamu bwo amagenda go gwenna ogesigiza Kristo Yesu. Kubanga agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali n'omu ajja eri Kitange okuggyako ng'ayita mu nze. Kakati Kristo Yesu bw'abanga yekkubo ng'ekyamuleeta purposely to save mankind, okulokola bonna abalina omubiri. Oli omu ku abo abalina omubiri. Okoze bulungi nnyo, oyambye bangi, otaasizza bangi, n'ebyo byennyini tebikulokola. Koloneriyo yataasa, yayamba, yajuna, yajjanjaba, yabudaabuda. Naye Bayibuli egamba nti byonna bye yakola byali bujjukiza nti waliwo omwonoonyi ateekwa okufuna ekisa kya Katonda. Nga tugenda okumaliriza natuuka ku nkomerera puroguramu eno enkyere olwaleero Musumba Paul waliwo abatageseekaawo nga wababuulidde naye nkusaboddemu obabuulire awali obuweereza puroguramu n'obuweereza then tunaaba wano. Amiina. Neyanyiza omukisa guno Musumba Kaisa gw'ompadde. Mpozi nze mpitibwa Musumba Paulo tusangibwa ali Makindye ku Mubaraka. Tulimbangako baali bayitawo Nabisaalu naye kati basalamu bakyemu bagiyita Benedicto Zone. Kati ffe tuli mu Benedicto. Bw'otuuka ku Mubaraka ku bitaalo okkirako emmanga eyo tuli mu Benedicto Zone. Ekkanisa bagiyita Signs and Wonders Church. Tubeerayo every Sunday tuba ne service 4 esooka etandika ssaawa emu kitundu neggwa 3 endala netandika 4 paka 5 paka 7 ate nesembayo etandika saa 10 mpaka ssaawa 2 ez'ekiro. Tubaaniriza abali awo wonna Makindye n'abali mu bifo ebyenjawulo so okujja osabako naffe mu linnya lya Mukama. Buli mwezi mu wiki okusatu tuba ne overnight osobola okutwegattako n'ojja ne tuweereza Mukama spiritually and physically. Enamba zaffe enamba eri 0705958455. MTN eri 0782089794. Osobola okukozesa enamba ezo okutukwasaganya ne twogeramu naawe ne tusabako naawe awo Makindye ku Mubaraka. Mukama akutuule mukisa n'olw'ebigambo by'owulidde eby'okulokoka mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama waffe omulungi yeebazibwe twagala okwebaza ekisa ekyo kituweereddwa okugaba n'essuubira ekigambo kya Katonda. Nzikiriza nti nga omulaawe bw'amala okutegeera amazima ate nga alina gy'alaga ate nga ali mu lugendo
n'alaba ng'omukisa ogwo ogumwereddwa ate tasobola ate guleka awo nga guli mu bbanga bw'asiŋŋaana amazzi abuuza nti amazzi gaagano nga enjiri yenna agitegedde okuva ku lubereberye okutuuka ku nkomero yalwo kiki ekindobera okubatizibwa? Firipo amuddamu nti bw'oba ng'okkiriza ddala n'omutima gwo gwonna kirungi. N'amugamba nti nzikiriza ddala nti Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Nange nkyene olwaleero njagala okwebaza kubanga okkiriza ddala nti Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Ente nno bw'oba ng'okkiriza bw'otyo njagala gwe akkiriza okuwombeeke kuzeemu ebigambo bino enkyene olwaleero naawe onoolokoka. Gamba nti Mukama nkwebaza olw'ekirabo eky'obulamu olw'okuba onnyisizza okumpuliza ebigambo eby'obulamu era eby'essuubi. Nzikiriza ddala nga sibuusabuusa nti mbadde mwonoonyi abadde ateekwa okuzikirira n'olw'essuubi lye nfunye enkyene olwaleero nkyuka nga nva mu makubo gonna ge mbadde ntambuliramu agatali ga bakatonda n'ebikolwa byonna bye mbadde nkoze ne bye bankola ne mbadde nteekesa okukola byonna mbirese. Era enkyene olwaleero nyaniriza Kristo Yesu okubeera Mukama era omulokozi w'obulamu bwange okuva kaakano. Mpa amaanyi n'obusobozi okuwangula byonna ebibadde bimpangula nga sinalokoka. Nzijuze omwoyo gw'omutukuvu tambuliza munono ekigambo kyo era njatula okwatula okulungi nga ndokose. Nkwebaza Kitange, nkwebaza Kristo Yesu okunjaga nondokola. Gulumize batenderezebwa mu Kristo nsabidde. Amin era amina. Gwazeemu essaala eyo olokose n'abadde aseseruka Mukama akujjuza obujja. Njagenda onoonye ekkanisa eri ku musingi gw'ekigambo kya Katonda eyabalokole. Omusumba bw'omweruza n'agenda kuyamba okutambuza obulamu obujja bw'oyingiddemu. Mukama abampeera ennyo omukisa abaniriza Kristo Yesu era mbaagaliza ekisa kya Katonda omukono gwa Katonda ogw'amaanyi. Nange nno njagala obbaaniriza Sande eno bwe mba wano ndiruka Misinde okuddayo ku Divine Visakusan Church tuli Salama Road zone bagita Kipamba zone awo wetusangibwa. Jangu saabisi atandise dda tutandika essaawa emu yennyini n'okubangula abaweereza abo Mukama baayita mu buweereza. Jangu tusabe ffenna, jangu tujulire, jangu owulire obujulizi obukyusiza abasajja n'abakazi naawe toleme kubeera bujulizi eri famire yo n'eri komenti mw'obeera. Badde Musumba Kaiza Edward nga bulijjo tusinkane wiki ejja. Bye.